Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Amannya bampita Pastor Alake Madogo. Era nga nze yasalawo okulaba nga ate bunyisa ekigambo kya Katonda mu bannankyukakyuka Uganda yonna n'okusabira emirembe mu ggwanga. Lwa Katonda n'ensi yange era nsanyuse nnyo okuba nga nkyaziddwako okutu guno olunaku olwaleero. Esebo Pastor okikola otya? Kozi ebintu byo obuulira njiri ate oli mu NUP ate obuulira njiri ya byabufuzi njiri ya Katonda. Well, njiri mbuulira ya mirundi ebiri. Nga omanyi nti tewaliyo Katonda agamba nti tamunno oba sibira munno obwereere. Kati nze nalaba ebintu ebitatambula bulungi mu ggwanga nasalawo ne neegatta ku bannankyukakyuka tusobole okulaba nga ate tutambulire ewamu okusobola okulaba nga tukyusa eggwanga lyaffe. So general oli mubuulizi wa njiri ey'ebyobufuzi eya Katonda wabula nengattamukko katono ku byobufuzi katono. Mu kaseera kano obeerawo? Sofa engeri gye nagobebwa embalala ewaka n'ebintu byange byonooneka ndooza ngambe kati ndi homeless. Tolina w'obeera? Sirina wembeera. Wensanze wenkola ki? Okugoba embalala otegeeza ki? Famire eyo kiki? Ani yagoba embalala? DPC w'embalala yakola ekiwandiiko zangobyewa mu kitundu kulw'enjiri gye mbuulira gy'atakkiriziganya nayo n'ateekamu ebya Bobi Wine. Wali obuulira enjiri ku switi z'embalala? Ye taata. DPC n'akukwata? Nsujjukira nga bakusibira ki? Kyansibya bansibira omusango gw'okuŋŋaanya abantu omulundi ogwasooka. Gwaddako ne bansibira simanya aba Bobi Wine banywa enjaga ne banteekako ogw'enjaga. Ogwaddako ne banteekako public nuisance. Ofuuse ekitagasa mu community. Ofuuse ekitagasa kugamba emirimu emirundi mingi nga bakola ki? Nga bakusiba. Nga bansiba naye ekisa kya Mukama nga bakola ki? So ekyavaamu DPC n'akugamba gwe kugobye mu kitundu ng'akooye okusiba ndowooza. Ng'akooye okunsiba kubanga nnemedde ku ki? Mu nsonga ey'okubuulira abantu amazima nti banna tulonde Kyagulanyi kubanga ly'essuubi lya Uganda. Ekitegeeza oli Munyankole? Nze ndi Munyankole taata. N'ogamba Lunyankole? Lunyankole nindugamba mu kaceekake. Banzoora musaku Banyankole? Abanyambalala, Abanyabushenyi, Abanyantuŋŋamo. Abanyankole mwenna nimbalamusawo amagara ganyu mwena tubakunda muno nkanka National Unity Platform. N'ogamba Lunyankole n'ogamba kaceekake? Kaceekake munonga habwakuba nyowe nkapulira omusentulu nikyo okuleba nga mba Oluganda kuga maama wanje nowakuli nowambala kuli. Okay, ye Pastor Alake gwe tulina ensonga kati otegedde ofunye vibe wali tugenda okutambulira olwaleero bina tugenda kuba nga tubituukako. Tutandike ne struggle. Nkulaba nnyo mu struggle za Bobi Wine buli wadda. Ogendayo otya? Ekyo nakikola neŋŋamba nti omulwanyi osalawo okulwana olina okugusa ensonga gye wakola ki? Gye watandika. Ekyobola nti naye Kyagulanyi yagamba nti bw'oba obivaamu jjukira lwaki wakola ki? Wabitandika. Kati nze mbaddewo olw'Abannayuganda batya nti mbadde oluusi bakusanga pasita kwatayo omutwalo ogenda otambuze struggle, kwatayo kino ogenda otambuze ki? Struggle. Kati neesanga nga kinnyambyeko nnyo okusobola okulaba nga nfunamu oluusi akakasente akatonotono aka transport okusobola okulaba nga nkola ki? Obaawo nga mbeerawo ate nentambula ne ku struggle oluusi ne bampalako ne ku lift. Bw'otobozze ng'obaawo. So emmotoka zisimbula tugeze mugende yeewala zisimbula kavule okola otya okulinnyaawo obeeramu n'akasente n'osasula? Nze kyenkola nsookayo wemba nga tugenda Luweero nennya Bukyali so that nesigendera ku competition eno. Olinya Bukyali eyiyo gwenga entambula oba taxi oba kiki kyonna ekiba kiriwo nenkirinnya so that ne bagenda okutuukayo ng'onzolede nakoze eki nga gwe gy'oli nga gyendi. Kati mbuna obutundu obuddirira obwo obutono baba bamanyi pasida ntugende awo n'olinyeza ezibeeraawo ey'ebidongo yawunalebo gundi akategedde vaani bweti yaba amawulire n'ebirala bwe biti bwe kiri. So laale wakagenda mu meka? Laale nno ŋŋendedde muziwerera ddala kuba ze naakamissingako ntono bawe njja nendaba natandikira ku laale yali yawa mukugulawo nali luzira
nga bakusibye baali bankwatidde nankulage ate olwo okoze eki era kyekimu wali obulira njiri exactly era DPC wa Kampala nantwala ebizira era mukuntwala ebizira era zezino empingo zolaba nansiba nakubanza emiggo nga bakusiba naye nga bakusiba kubulira njiri tebakusiba nga mu nze bansiba nkubulira in fact bansibira bya bufuzi kubanga enjiri yange tebagisibanga ya Yesu tebagigaana yo tebali ali so lale zigulawo ezo zonna wali luzira otandikira ku eri wakale lale gye natandikirako officially wembaseerabidde bawe nava eruzira ndowooza natandikira kulale yali nomination natandika ku nomination entebe kati ekundi erweza wano wali eri kati ku nomination enkeera nga tumaze nomination ne bankwata olwava nomination enkeera ne bankwata kati nenzija mbadde kulaale mbadde Budaka mbadde Mbalala mbaddeyo mbadde Luweero mbadde Kyankwanzi Kibuga nezino mu Central Kawempe Makindye Lubaga Mukono waliyo Mukono naliyo ati August 3 kitike musibira kido awo watu kwatirawo ati August kolo yatabuka ngenda ne mudwaliro nno nga manyi bawa bantu byebutwa bayampisa bubinnyo ne in fact nalwawo zuku ngoloza wali omanyi bakubye mwade munakatwa nali manyi bantu bena akatwa bayagera namamba ku maaso bwade ngaba Katonda wa so ezo zonna ezo mambo kwa bado zigendamu ezo mambuka lule wali emige miti livenyo waliyo bakuba kyakula nagenda Arua naliyo then nemalate nenkomawo then neno gitwage waliwo wangi twagenda nga tuva Embale in fact bayali zit watololo naye waliyo Hoima waliyo nanga genda kati kambuze kati kuwa kisala obusazi bwoto nti konoonya akalugulira obeereyo nati kati kyetulimu tekiri lutalo oluba lutalo tewetaaga Kyagulanyi kutambulira ku gundize tiyagambye nti alina okusasula ne olutalo omuba mulwana olutalo leero olaba bannalweiso bonna balwana sawa ya leero bakabi tegeeza nti buli presence webeerawo lwobeera mu kintu ne bakulaba bagamba oba olina kyogattako oba olina kyokola ki kyogattako ate ne influence neera gye nnyina kuba bamanyi bakola ki bangi kiganze naleeta akabonero kange nti ne banaddiini nabo banyigirizibwa nabo bali mu mbeera nzibu exactly ate nenda nembeera n'ekyokulabirako nti olaba omunaddiini avuddeyo kati ate nze atunda gundi chapati bano betwandigambye nti bali bulungi naye ate olaba naye akoze eki avudde kitegeeza nti tuzaamu abantu baffe amaanyi oli munaddiini bya ddala oba just ono comedy wamutandika butandisi si comedy ndi munaddiini ajjudde era nkyali mu kumaliriza theology course zange zenkyali kusoma oyagala kufuuka pastor awedde emirimu olina ekkanisa Mbalala nayina gye tuyita nkolera online session zange nga wakanga si kanisa nti oba nnene nnyo katundu naye nga mulimu ebintu byange ebyuma nanga microphones ki sofanga naye nga church yange bagita Peace Center ekifawo emirembe so tubulireko ku mbeera ya struggle mu field eyo mutambula mutya like now mugenze Arua mweyongerayo okulya n'okusula na biki tenyinza okugamba kisa kya Katonda bwebiseera ebisingawo oba ng'okyali mulamu olunaku olukya Katonda aba alina pulaani yaalo Katonda aba alina kyakutegekedde kati nze engeri gye bammanyi ensi gye mmanyi siremererwa ofuna akuwa ekyokulya ofulugira pastor baddeyo omutwalo bwebale nnyo so kati kino kikola kino kinyambako okusobola okulaba nti oluusi okufuna n'osasula akalooja awo n'osasula buki wekiganye tokikaka n'ogamba kanzire ewaka bangambye nabadde nyumyako n'omwana omu atambula ku trail ya president Kyagulanyi n'angamba nti Kyagulanyi bw'aba
bwe mugende eyo wala Kyagulanyi asobola okusula nga wano mune musula ng'emukono bw'asula mu hoteli yayinza okusula mu zebbeeyi ate mune musula mu nga onoonya akalayisi kale kaloogi era munnange nga we yagambye kwekasi era okuba nti ffe twejjamu tetulina kukonda ku mutima kugamba nti lwaki asula bulungi ffe nga tusula bubi ate ebyo byonna tukkiriza nti oli ye nga ye yategeka ekintu kye yeetegekera kati ffe tuli misaayi mito naffe tugezaako okulaba nga tukola ki tutegeka ebyaffe naffe mu tayimu zaffe bagambe nti pasita asula ki asula bulungi NUP ng'ekibiina waliwo enteekateeka yonna ebawa kasente mu abatambulira ku Kyagulanyi mukyanga atandika kampeeni olwaleero nti babawaddeyooko ez'amafuta babawaddeyooko ez'okulya kino babawaddeyooko ez'okulya kiri nga mutambula omwo waliwo enteekateeka y'ekibiina oba sekretariat nti oba egambye abaana abatambula ku pulezidenti buli kawungezi mukwatayo zimu okay ensonga eyo sijja kulimba naye nga kyemmanyi enteekateeka ebeerawo kukwaba abamuli ku kido tusegere naye kati gwe ovudde gy'ovudde eyo kati gwe ate olaba tebakuligira nnyo yesu omanyikiddwa naye tebakusembeza nnyo nti oba ne pasita tuli naye leero tutambudde naye so tebakusembeza nnyo mulimu embeera y'okusasola nga muli eyo mu trailo mulimu embeera y'ekikono tulina bannaffe tebali kyekimu kyetulwanirira nga muli nabo naye nga tebali ku kozi yemu kubanga ola example ojjaku ekyokulabirako usanga emmotoka y'oli efudde naye nga gwolinawo space osobola otwalayoko mu 2-3 tabatwala balekaawo kyamunange tolinsinze yabaleese motoka si ya kibiina nga wayogera bwati n'omubuuza emmotoka si ya kibiina gijjeeko egende esubule emmwanyi kubano tuli mu kulwana kujjako budekiteeta tukolere wamu buli omu aleeta kyalina mu kujjako mu kukyusa obukulembeze naleeta bayibuli neŋŋamba kino kiba kitukola kimulwanyisa kyekyokulwanyisa kyaffe kiwanika mu bbanga bwe nti Mukama Katonda abaawe naawe oba oleese akawogo oba akenvu amenyereko munno tukoleki mulye tutambule so mulimu embeera eyo ate okulya buli omu yeefaako ekitegeeza waliwo otuuka okubanga waliwo alya nga omulala talya okulya nze sisobola kulya nga munnange talidde era abammanyi bampola ki bakumanyi nze mba nnyina kyennyina kakumenyerako nenkola ki naye nkakuwa kati ensi jasi yetu jajinga obubi naye nga amazima amatuufu gali nti mitima gyaffe mirala nnyo abaana basasula sente meka okugenda mu traile ojja kwesanga ngaomwana emmotoka agisasudde nga 3 ja wiiki kubanga bajja kugamba oli ajja kugamba tugenze embaali naye tugenda kweyongerayo ettoolo embaali osasudde emeka 5 era otera okulaba abaana bateeka enamba ku sikuliini bano ababeera ku live teekako kyotaddeko teekako ebibiri teekako 10 eyataimu data yamba egamba ebeera nebanga yakulajana bulajanyi naye nga ate teri yakutuma osobola osigala naye nga nkugambye nti omuntu yenna ayina kyalwanirira ayina kyayagala teweetaaga kutuma ekitegeeza abaana abo abatambula bababeerera mu bubeerezi bano ababeera ku live owebweru n'aweereza owakuno gwe kikutteko n'amuwa kyamweru kumwongerayo mu lugendo bwe kiri ate oba ozirina kati gwe osobola nti kale oba bizinensi eyo gy'oba okola kati gwe okimanyi bulungi nti bukyanga ntandika otambula trail bwe kibala ennyo akatono ennyo osobola okuba nga nti kozesezza ekitene ennyo miliyoni nga 4 bukyanga otandika kutambula kusula kulya kubanga ffe tetukyasula waka tusula mu loogi woteri wosanze wokola ki wosanze wosula olaba kigize nga kikwatidde naye nga hopes zonna zetulina tusobola kulaba nga Uganda empyejja naffe ate tweyagalire mu ggwanga lyaffe kubanga ojja kwesanga nga ffe abamu gavumenti eno tukoze ebintu ki
biyitirivu nnyo betutajja kwogera eri bantu. Bano abavubuka I mean President Kyagulanyi Wamwe bwe muba nga mutandise campaign ku makya asooka kuba briefinga asooka na briefinga naye kati nga nkugambye nti nze sitambula nnyo sibeera naye mu briefinga okwo kuba wagenze dde obasooke mba nagenze dda ate newembemu mbaddewo tulinamu bannaffe abakiraba obubi nga wooli bakiraba ng'alinga agamba nti pasita yagenda yatwala ekifo kye. Lwaki Kyagulanyi akwogerako nnyo nga wooli? Kale nga woba ng'omanyikiddwa nze okuyita ku geeti wali eri tekinkaluubiriza oba otuuka mu kifo kyonna oba omukulu waayo tekikola ki tekikukaluubiriza. Naye kati waliwo abakiraba obubi olaba n'okumpa obw'ekifaananyi waliwo ekyayisa obubi nga togenda tokkirizibwa tokola ki kati kale ng'oli akulabira mu mbeera endala naye ng'ate mujjudda mu kyamazima fetulwanye nnyo reason balowooza okulwana si kukwata mu okulwana kwe kutegeeza nze nnyinza okugamba nnyinza obutalonda naye ng'ate nkuŋŋaanyiza abalonzi byokola bigenda kukuŋŋaanya kugatta ku mwendo gw'abalonzi exactly nga sironze naye ng'abalonzi bentegeezezza oba benjagaza ekintu baite okulwana kuli so banna ababeera awo ne bafuna embeera enzibu. So gwe Mulaale olimu ngaani? Obeeramu nga munnamawulire, obeeramu nga eyatambulira pulezidenti, obeeramu nga wa security, obeeramu nga kakuyege emaani, obeeramu ngaani? Mulaale omwo mbeeramu ng'omusumba naye nga tebakuwa kusabira nkuŋŋaani. Ndaba batuuka ewantu bayita omuntu ali awo kuba mu kitundu omu be basaba tutandika olukuŋŋaana. Kale ekyo ngeri gy'oba nti omanye ebiseera ebisinga okwagaliza kirungi. Kati nze namanyikibwa era bakimanyi nti oyo pasita. Yes. Lwaki nekkando y'omulala temulisa? So obutuuka eyo gw'obalekera abeeyo saagala fuuka mulungi omu njagala nekkando y'abalala ekoleki yake ate sijja kulugamba nti lwaki tebampadde ensabe kuba ojja gende 40 nga waliyo mutoolo nga simanyi ki lutoolo naye ng'ate waliwo abatoolo abandyagadde owulire biki ebiri mu ssaala eyo. Kati ekyo kyonna nze sikirinamu na buzibu tokinaamu tabu yonna. nze ekikulu kya byonna bwe nkwata bayibuli yange nensaba emirembe baasa era akabonero ka Mukama Katonda kaba keekisitingamu mu kifo ekyo. Tegezaako osooka kusabira lugendo gye banaalaga bonna yonna n'obasabira ekintu ne kibeera nga kitambula. Abaana b'obuwala babeerawo batya mu gundi omwo? Abaana b'obuwala kutambula nabo si babeera ne ba boyfriend oluusi ababayambako nga omanyi nti eno train yes aba boyfriend wo yojja kwesanga nga oluusi oli amufunye ugamba nka weerere mu bimanyi ngamufunirawo mu struggle amubeereramu awo mu magezi polampola. Ezira ne musago beefuniramu tewaliwo ekitali musago beefuniramu eyo gye mutambulira eyo ewalawala. Etegeeza waliwo abamaliriza nga embeera y'okusula egize ne basula bonna. Bangi nera abasula bonna nga basuze bonna lwa mbeera nti nno loogi tufunyeemu sente tulina ntono oba nga bayagadde bakikole bwe batyo bo basule babiri. Sente nga tewali tebalina kubanga nkugambye nti kino ekintu kya mutima kwewaayo kubanga ate n'obutali kwewaayo oba oyagala oli omusajja aliko amaanyi n'amasannyalaze kati buli obeera mu kifo oba olabibwa mu mbeera endala ofuna. Kati baddereeva bammwe bo basula mu mamotoka oba olwo n'abaana basula mu mamotoka? Engeri oba olina okwoza tosasula mu motoka ojja kunaaba oba olina okufuna loogi weba. Ekitegeeza tebaba encouraginga kusula mu motoka. Tewali asula mu motoka ng'embeera eremye sente ziganye n'osula mu motoka mwe mwatambulidde. Ekyo mbadde sinna kinyonyerezaako naye okusinziira ku kyemmanyi bafuna loogi ne beebaka. Bafuna loogi ne beebaka naye nga oba waliwo asula mu motoka ogutali musango kubanga era tuli mu struggle eba struggle oba osuze katanda oba osuze mu motoka onawo oba osuze. Lunaku biki ebinyuma mu struggle n'ogaa nti olwaliwo tunyumiddwa nnyo?
munyumirwa ki babi lwaliyo enkuba lwetonye polisi lwetabakubye kiki kyemugaa nti olwaleero ddo baba tunyumiddwa kyenyinza okugamba polisi lwetakyankalanyiza olunaku lwe tubanga abakoze bati abanyumiddwa laale naye polisi buli wekyankalanya mubamu kuyiwa omusaayi bamutomera bannaffe atasobola kuŋŋamba nti wasanyuse nti muno bamutomedde no si babuluusi kukwata abaana so tewaliwo olunaku lwe tusanyuka okujjako lwe tusanyuse nga poliisi ekuumya eddembe neyeefuga First Lady bw'abeerayo temunyumyako nko naye First Lady sijja kulimba nze omanye olaba nakula semanyiza teweefasa ate neera nange omulaba nti onneemanyiize nnyo kinjijjako semanyiiza manyi nze muntu amanyi limiti zange nze amanyi wenkoma ne wesirina kukoma kati so tubolaba nti First Lady mulaba nti First Lady wooli jambo nikikoba tere ebyo ate ogenda mwesesezaako ate onoonya kifaananyi ate biki sibikola oli mukyala wooli andi wabeera mu campaign olunaku lwabaddeyo bangamba luba ne vibe sometimes lubeera ne vibe naye nga nkugambye nze nkunze semanyiiza nga nze omuntu okujjako waliwo abakikola balaga excitement ate nze besibikola ki omanyi ndi muntu oba ngambe alina omutima omulala okay tonaba kufuna kusoomoozebwa kukwatibwa poliisi eyo gye mugenze banno ne bakulekayo oba newekanga nga osigadde mu kaduukuluka ku kyalo eyo enyinza okugamba kiri kimu gondaba tontya nakulabako mulaali yali ekira bweyogerere ng'obuna emiwabo ng'oyingira mu nsiko egoyambuka ojjukira alala oli okuli omusikale yagwa nandi kanje kiki ekugambye tuli bapasita naye tetuli baki ntiwe otunagamba nti kaka tuyingira nsiko tesiŋŋaana gukwata omuliro omugemera wala kitegeeza nti kati ekibaamu okulwanirira eddembe ly'abalala nakulabanga eggandulo olifunyizaako ng'oyingira ensiko n'oyita eribo n'oyambuka n'okira ne batukuyita bakwita ojja olinnya emmotoka yaffe naye nga towulira akira emmotoka zaalinga ssatu zaali zikuyita nze kwe nali baali bakwita olinnye neyandiye emabega boni ndali yali awange pasita jangu naye ng'omaze okuyingira ensiko awo nga ku UNBS wansi awo mu luwonvuwonvu oluli awo nakiririra nokkirira olusaalo nagalegera pasita ayiyeeko anti nga nkugambye abasinga olowooza baali just bandabira mu kiti kirala naye omulwanyi owa ddala olina okubeera fit byonna olina okuba nabyo tolina okubeera ng'olina lulo so n'ojjayo ne ku sikiru y'okudduka omusikale bwe yagwira waliwo wamulaba ne baali ne bamusekerera ndi fit ssebo oba yali agoba ggwe yali alina baagoba awo naye n'agwa ne bamulabisa abaana bamulabisa so n'adduka nga nkugambye nti nze kino nakijjamu kubeera kifaananyi kyabalala so tebannakukwatayo kaduukulu mu byalo gye mutambulira tosobola kunkwata ate gwe olaba abaawano bantya ate kati gwe omukyalo gwatagala kuntya saba omukyalo ayinza okwagala okukolerako amawulire nze omanyi lwakimba ne bayibuli eno sirina kyentya kyoa nti n'ogamba kunzita nzita ne mulaala otambula ne bayibuli mbeera naye gyonna ne lumu bamubuuza oyina emmundu tinjirina eriwa najjayo bayibuli sawa yaleero ayogerwako tayogerwako ayogerwako ng'omuzira legacy era n'olunaku lwe lwateekebwawo jana luwumudde legacy ffe tukolera byeyogerwako sawa yaleero nowunzita kyogamba nti kati nyina kyekyamaani kirina kyenfiirwa ekikulu nzise bewamweka abamu awo mwana afe afudde ng'oziikwa nga bigwa bazadde bo gye bali bazadde bange ninayo ko mukadde wange maama twalabanga maama nga omuto by the way sirina bazadde
sina family yange nga omanyi nti nakula ate nakuzibwa wakuzibwa muntu atakuzaala salaba nnyo family kyobola gwe guli omutima gwe nkugambye nyina omutima gutya bazadde bo baliwo sijja kulimba nenyinayo gwe ngamba nti yalinga maama wange omuto oyo nga muganda wa maama wo yabanga mudoza muganda wa maama wange baafa sijja kulimba kuba coding kiraga nti tebaliyo kusinziira ku stories bakusuula nakula n'omukadde oyo omukyala gwogalo yakujja wayo musozi akunyumiza yakujja kwani nze nakulira mu Jordan House mundi kyabazungu saalaba nnyo families kati onja bingi byenzize ngattagattambulamu bwange bana abazungu abayamba ku baana ekitegeeza baali bakusuula eyo so kati nzize ngatta nnyo obulamu bwa kyobola nti wonsangaawo obanga tolina kyassanyu kyoŋŋamba tomuwabudde eka bagegule omutima gwanyi n'omutima gutya kati ate sagala kwejjako leeya yange ey'obusumba tegedde ate nzire mu leeya endala banyina omutima omukyamu so kisoboka okuba nga bazadde bo gye bali obanga tebaliyo kuba nagezaako kugenda ku TVs bukedde genze wa nonyereza wa eyo Jordan House yo terina track record giba kujja biki ebyo yaddayo ne Australia yakyali kitongole nga kiza muno mu Uganda ekiba ne kiddayo abaana bekyali kikuŋŋaanyiza olukyabakola bata singa ne bajyanye betutenkanya oba okuze baali bakuze bakusomesa bakusomesezaako bakutana obyana okola kintu kandi kwetetenkanya obulamu ne bakuwa skills ebola nti kati so kati abakuzaala ayimini abo bagamba bateebeza kubanga bakuzaalira wa mu Kampala oba mu Mbalala tobolaba nti bateebereza nti Mbalala engendako Embalala nkola research omuntu Kampala eri mutungo kigamba nenjija ngatta story batezigatta so oyo omukyala ye ekitegeeza nti akulina ku Luganda yakukuza bukuza yankuza bukuza era gyali yonna kama amulamuza kisa yafa ate naye yafa maana ye nafa so nembeera mbulamu nengattagatta nengendako ebweru bwenti so zentambulako abaana be mukolagana n'abaana bomukyalo oyo abaana gye baliya tokwogeramu naboko wali gwe bayita Deriki so tolina okwogeramuko nabo si nnyo naye nga omanyi kijukira bondi tebanene nnyo toli muganda waabwe biological so naye neera mbabuuzaako kati mu bino ebintu Katonda yankuuma kize kugamba kubanga bangi bafunye ebizibu bangi babasibye ne babeera mu makomera naye nze Katonda ndiko ekisa ekyamaanyi ekyenjawulo so kati yeyo embeera nemba nga abazadde sibalina kyobola nti najja mu struggle eno nga nina byenjagala okulwanirira nze njagala nnyo abantu era ndi muntu w'abantu kasita oba nga tonzigyeko gundi kyeri embeera kuba njagala nnyo amasanyu omuntu anyumiza esuubi omuntu anyumiza ebintu ebipeeki essuubi ate okumalamu amaanyi kimpisa bubi kyotayagala kikyagalira twogere kuganduula lino tofunanga kusomoozebwa konna n'abakristaayo oba n'abafaaza kuba eggandula ndiraba lyabaddiini byaddala si byakutungirira ndirabyemu ne kano omubeera omusipi ntera n'okulaba nga weesibye n'omusipi sebu gubeeramu anti kati nze Katonda bwe yali ampita teyampitanga bakristaayo yampitanga ye kati vision yange weebezze kino ekyambalo nkiguze ku ssente zange kiguze ku zizo tegedde kati gwe ndabanga wondaba wanze Katonda ubwate yakola ki yakutonda yantonda we yampita Jeremiah 1:5 kugamba nakumanya Katonda beera mu lubuto lwa maama nenkutukuza nenkutuma obere nabbi eri amawanga so Katonda yammanya sekiwa eggandwa teririiko nanyiriro liryo lyange tobafuna nkobo nga bakulumba teri yali annimbi kwati ko nnimbira eyambadde eggandula lyabwe walijja waligula we yali ntunga nga tolina mukakoola nkoola nanti nera ngame nkyasoma
sinaba kumaliriza emisomo gyange. Well nali before ngovuddeko emabega kaawo nali wagenda Canada baida naye mukunsiba nga omanyi nalina organisation nakola donations zikwata bano abaana ab'okuguudo bawa buyambi kati nali wagenda Canada ne visa buli kimu muzungu n'abisazaamu nga bakusibye nga bansibye takkiriza bya politics muki ofani mugundi ekitongole kye exactly. So kati nali wagenda Canada byonna ne babisazaamu nembeera awo nensalo neŋŋamba oba obisazizaamu kino kikolera ggwanga lyange kasooka nunula eggwanga eyo tunaabiraba oluvannyuma kubanga ogenda e Canada ng'onunula eggwanga ng'omuzira kibyangu ebyo ne babisazaamu nembeera awo. So mu struggle eno fiiridde ebintu bingi ne opportunities ezibaddewo zibadde nnyingi nnyo ne ssente zibadde nnyingi nnyo. Kyagulanyi Ssentamu Robert NUP flag bearer president akumanyi amanyi wali oyogeddeko naye ne mwogera ku mbeera za struggle nali njogeddeko naye nga si nnyo nti oba twali tutuddeko munyumya emboozi za dakiika 3 mmeka nawe nkugambye nti emikono gino ebibeerawo kati ebiseera ebisinga wekubuuza ekibuuzo oba twali tudde wano olina akabonero akabi ke wandabyeku kiraba kati ebiseera ebisinga pulezidenti nga ye bangi bamugamba ebyabo bangi bamunyumiza nze waliwo n'abampita mbega toli mbega nti wavaawa oli nakuita state agent naye nga kyamazima ga Katonda mugwo tolina gwe wali okoledde tolina sente ze wali olidde tolina gwe waliwo gwe nala byakubuuza nti yawudde agamba nti waddayo mu NRM lwaki omanyi lwaki nakola post ezo nali nkuba jinja muki kisaka ndabe response y'abakulu kati nze wena rising ensonga yange banga nakola poster zange zaali mu fundraising okusobola okuzaawo church n'okuzimba church nti nemba sigizaawo neŋŋamba njagala byuma bipya ekyo kirimu obuzibu mulimu gwe ŋŋenda okuweereza gwa Mukama bwe naakola church nze agenda ogibenefitingamu nzeko n'abalala kitegeeza nti community kati bwe mba nga neetaaga ebyuma kitono nnyo ebitamalawo miliyoni 5 wali otaddeyo ng'osaba abadduukirize bakuyambe exactly ofune ebyuma ozeewo omulimu gwa Mukama bye walina byalagawa byabbibwa nga ennyumba yabbibwa yonna yogera ku kintu ekyo ekyokubbibwa ebintu byo byonna bwe bakusiba bye wali oleseeko ennyumba baagimenya ne babibba ate yali muwala gwe nali mbeera naye gwe nalina omuwala nyambako ng'omuwasiza nono nali muwasiza naye nga jasita nyambako kutambula mu njiri twabeera oba naye yakola ekyaki eyiye kyesimanyi kuba nagezaako kinongereza nga omanyi nti owa NUP tasinga musango gwawaaba ate ogenda waabawo wali omuwaabidde nali nagugulawo musango naye bamunoonye naye kati tebalina maanyi gonna ge banteekamu jjukira bankwata ekiro omuwala oyo nga omanyi nti yali ankwatirako ebintu tugenze mu fiirudi bwe bankwata ye yasigaza ate ki ebisumuluzo bintu byonna kati ngenda okukomawo okuva mu kkomera bantadde ng'enju tebanga kumuwadde ekintu ekyo jjukira nali nkola kye tuyita online session enju yange yali nnene kati ng'eringa chachi yange nga buli kimu nkiteeka omwo emizindaalo zigundi keyboard byonna laptop kati byonna nasanga abikozeesi adduse nabyo agenze agalinga agamba kati musajja wamugjawa tomanyi otojuka gye wamugja omuwala nga omanyi nti mbeera n'ennamba zange kuno ku ssimu yaŋŋamba nyina obuzibu nti kati by then nali neetaagawo omuyambi awe nali neetaagawo omuyambi kati nemufuna netutandika okukola ki kolagana nga nkugambye ndi muntu w'abantu nnyo kuba nti abantu batumalamu amaanyi ne batudisappointinga naye batuzanye emabega ate oluusi oba omwesize ng'omutaddewo nga sekendiwo nti n'oba toliiwo wakati ebbanga lye bansiba teyagisaamulako mukono teyajja kulamu n'omulimu teyagwongera ate nga bano tebakukkiriza tukuba ssimu oli mu kkomera tolina goyogera naye kati nze ebbanga lye bansibye nze yejjeeyo
ovaayo otya kuba tolina bantu bani akweyimirira okuwa bondi basooka ne bakubuuza leeta abakweyimirira biki nja kwebaza nnyo landlord wange oyo omukyala yali ampangisa ekifo ekyo yambeereramu nnyo era mwebaza nnyo gy'oli mukama akuwangaazi mukyala oyo nalaajananga nankubirizaako okukubira aba NUP bekikwatako abakulukulu mu regioni saalaba yakola ki wadde andeetera ekikubu ky'amata aba NUP abamwankole region teri yajja era omukyala yajja naneeyimirira emirundi egi ng'ale jasirandirodiwo ng'ate tamanyi gye wava tamanyi bantu bo yanneeyimirira ne banta emirundi egi ogwaddako bantwala mu kkooti omulamuzi ne munnennyola n'asonyiwa omulamuzi wenyini exactly bwe bantwala mu kkooti bansiba ne bantwala mu kkooti omulamuzi kolo n'atabeerayo ne bantwala ku prison neba ku prison bakomya mu kkooti lunaku lumu lwe lumu leero bantwala ku prison nkyankomawo mu kkooti omulamuzi naŋŋamba tumusanze aligiruti bakusonyiye genda ononeki omuzindaalo banalina omuzindaalo ogwo gumu gwentambula nago bakusiba kuteeka muzindaalo mu kibuga andi tomanyi ndi nguteekawo nekubira egundi tolutalo nga luwedde kati olwo lwali luyimba lwange nze nga lufudde luyimba lwange nga situluliko ti byabufuzi nga nze kati luyimba lwempitiramu kubanga nawe wayiwako tuliyambala engule bo tuliyambala engule ekibuga nekijankalana ate nga buli wembeera abantu bakola ki bakuŋŋaana kati ne banta so ebintu gyonna gye bansibye nebaza mukama katonda ali waggulu banze siba na musango yesi ne bakwata tebaba na musango naye weekwatenga nnyo katonda tola wembeera mu kkomera eyo zaabakulembera okusaba se mu kkomera abandi bagamba Reverend yazze sala negiraawo mwoyo nakka kati bakusiba ne gandwelo tebali kujjamu tebali njamu bwe bakutuusa bakwambaza bone ebigwe bya yero okola otya yero mbyambala lijjamu gandwelo lijjamu kujjako nga bankomyawo mu kkooti nenteeka buli bakweta mu kkooti ogira mu gandwelo mbeeramu akakofiira oba onaku ofuna kalala ate omanyi nekisibisa ennyo wobeera mu kkomera tolaga nnyo nti oli mubyabufuzi baako engeri gyokolazi gyewenyigira mu biriwo ebya bulijjo gyokyusaamuko nti nali nnoonya kasente tolagamba sooka osaba omwoyo w'amagezi sooka osaba amagezi okumanya nokola ki n'okutegeera exactly kati ebisigadde bigenda kwanguyira nnyo nsonga ki ebiseera ebisinga abasinga batubira mu musango kuba kati bakusibidde omusango for example si munene nnyo bwekintu totuse muntu tewabbye tewakoze eki eriyo ebintu ebiki ebyangungu kati public nuisance kyangu yese embeera eya pasita mugiwulidde bwato bwatambuza so mu NUP mu bukulembeze ani kyaliwo mu bakulembeze be NUP abokuntikko sijja kugamba nti waliwo kyaliwa Secretary General yandibadde kyaliwange kyaliwo yatoola kabogoya nakumenyerako tinaawe waayi genda otandikirawo ki tulabye omulimu gwo influence ebadde nnene yandibadde kyaliwange kubanga bakyali bange nandibalabidde wano naleeta posta yange bakyalibo wandibalabye nalibalabidde wano wenaleeta posta yange nti nsaba kuyambibwako nzeewo ebyuma bya kyaki ennyumba yange bagibba nfuuse homeless awo nalikoze ki owandirabidde abakuyiwirawo omudangina nti noba tukutte adi cash n'omumpa kubanga tulabye abayimbi nga bapalaso abakoledde nateekayo posta ye yagamba ali Lugogo lwaki olowooza omwana ono azannye ekintu kino ku gulawundi lwaki olowooza si wa mugaso kitegeeza kyosaba oba gwe muli kyoyagala nga naawe amaanyi g'oyiwawo mu ssogo naye wobeerayo n'akako kalabewokko nange onjagaliza akageri kakiri nti naawe otambula nabudde tudde bw'oba ogamba bintu oyagala kufuna byuma ebisawo kyakyo n'okola ka posita
oyagala kukola bako ku Facebook page ya Bobi Wine nowaba takataddeeko naye n'abaako ekintu yenga kennyini kyasobola okugamba nti pasita engeri gyatubeereddewo kati yimirire naye mu nakamulaba kati emirundi ebiri nga aba buli obusajja obumpi amasannyalaze kati ate bo abuwa amasannyalaze ekitali kibi naye ekibuuzo kiba nti bukoze eki kitwago bugikoledde ki etegedde si kujja buzinoozina nti osanyuse bino tuli mu ssanyu bino si ssanyu tuli mu kulwana okwaddala kati gweokimanyi bulungi naawe osobola obeera pulezidenti nze owa Uganda busanyizo mbirina ate Museveni ataabirina tegedde yatufuza emingi akufuzaana tiyabirina era ojja nonoonyereza ekituufu abirina takola ki tiyabirina mu kujja naye mu kujja tiyabirina niwaba abyongeddeko kati okwekkiririzaamuuko kyekikufuula ow'enjawulo kati gweoba okuba nze pasita kitegeeza nti tetuli ku mulamwa gwa struggle tuli ku bintu birala nnyo kubanze we najja n'amazima kati gwadde okimanyi nti nno mulimu abantu besijja kumensioninga ng'ate baali baffe nga be bansibisa baba NUP bennyini yajja nakwata ekifaananyi ali wano ogeranga obusajja bokusazeeko naye ng'abadde yakayitawo nakukwata ebifaananyi kuba nagambye ekisooka ofuna omwoyo w'amagezi amanya nti omugundi eno kino kyavudde kwoni kakati ebiseera ebisinga gwe otaliko gonayizinga nze kiringa kino kye bagamba nti twalwana pulezidenti naye ffe tetwakola ki tetwafuna lume kubeera nga ate abalwanyi abo abagamba nti twalwana tulina kyetufunyeemu so oyagala naawe mu kusaawa y'okufunamu obeere mu abo abambazibwa emidaali bagenda tugeze kololo bagenda kusoma abantu bagenda kufuna midaali nga pasita arake mwali kwagikoleredde sigamba nti waliwo kyebayita gondabitondabidde ebbanga ki nze nkulabe kuva ebyo ebintu ebyatandika sitwaga ey'omulundi guno si bbanga lyondabe nenkulabidde ekitegeeza ne gye nnava teriyamanyi nakulabako ku NTV ngaekoze story nga bakutte embalala ku street waliwo obulira enjiriyo kyogamba NTV yankwata sirina kyenkoze era nti waliyo nakyogaseeko kisakitiri teri muntu akuteekera mu maaso ge nga tokoze tolina kyokoze oba ku TV oba kukewo kitegeeza olina kyozanyi katukole bwe tuti bano abantu bwakimba waprate sibagagga oyagala byuma neetaaga byuma ssebo era byensaba byonna bigwera mu ssente mmeka akapapula ndabe oba bankoledde budgeti wano manyi oba onaakola ekintu osooka kukola gundi yakyo soka kufuna mbalirire byuma kalaba eno yembalirira gye wakoze oli ye yaginkoledde ennyini abigula abitunga oyagala single base 2 kadde kamu n'emitwalo 2 mixer amplifier emu emitwalo 7 cordless microphone emitwalo 3 weno code roll cable over roll emitwalo 2 speaker pin nya za mitwalo 2 speaker stand 2 mitwalo 2 all together $3,772,000 nga kyaki ewedde $3,772,000 zoyagala godde enguvu zetandika obuuli basomere enamba yo batofudde enamba yange eri 07 53 57 91 42 giddemu 07 53 91 42 ereeta molini nabo then MTN eri 07 67 83 32 35 okay MTN yeyo eri manya gange Kavuma Richard 07 67 83 32 35 kuliko ne butopu bubiri bwakamu 10 so there's a number 07
67 83 32 35. So ne babawo we muntu ayagala buku gweraga munombo kujjemu ka sigala ng'otambuza enjiri kale kiri ekizindaalo kyo kikozesa dde ekizindaalo ogwo nanti era go tekumala jasogo tekusobola kumala. Okay, so buli katundu wootuuka gwe ng'otandika kuyiwako njiri buli katundu wentuuka nga nkola ki njiwako enjiri. Okay, nteeka kubanga kino kyakumobilizinga kyakutegeeza abantu atuli yambale enkula ekitegeeza nti bambuulira abantu ki ekirigenda mu maaso mu ggwanga gwabadde obwongo obugize wake up zuukuka manya nti ffe tetulina Christmas yaffe nga Museveni kali kulembeza kati gwagamba nti gundi yagenze mu NRM gundi yakoze no abagenda mu NRM beetaaga kulanga wanda yeko kulali ya Museveni simanje ziri iyo naye buno obusente milioni 3 ngenda ne musolo bukwa singa oba ogeze mu NRM ategedde bulungi lwaki ogenda so musiba biri abakamputi nanti kati lidiza saagala nnyo kulya mu luleme nakyo aluzise sikwe kuyitibwako okwo siri muli wange nagala nnyo nkola ekintu tambulire kuki ku bannankyukatuuka era nekyaki yange bannankyukakyuka be bajja okujja abo abanyigirizibwa kubanga omuntu aleeta nusu 10 olw'ekimu eky'ekkumi ye muntu oyo anyigirizibwa ate nga be bayimirizaawo kyaki. Sekutale Genero akumanyi nnyo nenamba yenjirinawo munyumya naye tubadde tetunyumya nnyo ku lwabyantuukako lwangooza ezaaliwo naye tubadde tetukyanyumya wandagadde omusinkana omunyomeremu mu nsonga yeeyo musisinkanye ebbanga sigumuseemu sina nsonga gye mbangenda munnyo kubanga musisinkanye yakugamba bugambe ekibiina tekyafuna ssente nomugamba nti ekibiina tekyafuna ssente naye abantu mulimu abalina ki mulimu abalina ezaabwe nga pasito muteekamu obwo obuntu butono nnyo. Ndabyeko actually posta leero NUP begenda kukuŋŋaanya ssente ndabyeko posta ya Bobi Wine ku TikTok ku Twitter handle ye gwe kyogamba nti nno nasinajja byabufuzi nali sirya nali seebaka naye bintu byakyankalana lwaki lwakuba nti byabufuzi yakyankana politics wamugatta mu byobufuzi naye nga nze muntu eyali akola ebyange asobola okubeerawo nenkola ebyange nga tewaliiwa nkyankana Entebbe Reda Summit ati Tanda Playground Machide Sabagabo Entebbe bagenda senkana Tanda bamaze ne bebakkiriza wano bagambye 23 zabadde zajjo za leero leero mbadde nonyeno post y'okunoonya ssente global fundraising 23 Desemba leero yenga Kyagulanyi akoze posta agenda kunoonya ssente egenda kubeera fundraising drive egenda kubeera ku Kikwe all chapters kakumi kanje egenda live on TikTok Twitter Facebook mukutuuga ebintu agenda beera kugisibwa online wagenda okukola ekyokusa naye saawa saa 2 ez'ekiro ng'avudde mu struggle saa 2 ez'ekiro kati naye wona agenda lwali naye togulawo gundi yo n'oteekako abantu ne bakulaba TikTok yo ne bakuweereza ssente anti kati kiki kyenkugambye olowooza lwaki palasa awo Wakyagulanyi post Kyagulanyi asigako ku maanyi ow'amaanyi asigala waki asigala bw'amaanyi so kati nze ogamba nti banteereyoko bamumanyi nti oli bw'aba yayogedde kigasongerako okategedde akantu ako. Okay, so kati mu struggle okyalimu olinamu kaseera akakutambuza struggle oba n'abantu bakaseeko oba batugambye nti mweya bweya olina kuwaayo ba MP babawaayokko oba eyatubba eyababba MP sagala kwogerako salaki nnoonya akalulu ka Kyagulanyi bafu nnyo sijagamba nti bafu manyi nze nagambye situnuulira mu nsawo ya mulala ate sibuleminga mulala kuba sigoba bazimu tegesa ya Bayibuli egambye bulungi olemanga osalira omulala omusango sisalira muntu yenna musango olwokuba teyampadde naye
wendabanga ebigendererwa byo tebikwatagana na byange teekawo sibula abantu. Alright, manya wampita Pastor Madogo kuva ku Peace Center baganda bange mwebale nnyo okubanga mutuwadde abatuuga mu lunaku olwaleero era nga tubasiibula tongera obbategeeza 15 tomwerabira kulonda okulembeza addako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu so mukyerabira naye nga embeera y'obwetyo bweri nasobola tukwatizaako tukwatizeeko tusobole okutambuza emirimu gya Mukama. Okay, ye Pastor Madogo nga bwakunyonyodde ensonga ndowooza muziwulidde abalina okusomozebwa nja kubalagira wali wa Dr. Richard Ssenjobe Mengo ku Beef Organic mugendeewo abajjanjabe abalinamu ebirwadde ebizibu ebirwadde ebikambwe ebyo ebyagaana okuwona mugendeewo ajja kuba buli ekyokola ng'akozesa obutonde akusa n'ebirime wannakyo ajja kukozesa nakyo products agende masiro okubanga ate mufuna okujjanjabwa era abajjanjaba ebintu osobola okubanga bibatambulira abantu muliyo mubona yabona n'agalwadde wadde gakufukira agalwadde genda wali ku Beef Organic ate munaku zino enkulu ate nga wetugenda ne mukulonda wandibadde olina kuba mulamu okusinga okuzungira emulago nabiki nja kugamba nti genda kubiva abakyala mufuna okulumizibwa mu lubuto omwo n'abaami ng'olubuto lwakwesibako ofuna appendix osimanyi biki ekyenda kyesiba olina constipation manyi ekifuba kyokuzitowa n'ebintu ebiringa ebyo ozigiridde ku Beef Organic wali emengo ojja okubanga ate ogenda ate bano bannaffe mwe mugenda mu byalo emmotoka zammwe enfu temulina tonabagikanika spare biki nja kulagira ogende wali wa Mayembe ewa Kiseka Mukama Plaza walake 19 edduuka ogule spare wa motoka owa buli type spare ya motoka ava mu buli amawanga agakola spare tumanyi obulungi nnyo alina spare wa mu Germany alina spare wa mu Japan alina bona alina Taiwan alina n'ebirala byonna gwe buli nsi gy'omanyi wava spare ono bwana Mayembe spare amulina wali ewa Kiseka ku Mukama Plaza edduuka namba lidi SK19 woba otuuka awo n'oba oli awo wansi ku street buuza abavubuka abali awo tebane ewa Mayembe ewa bajja kubanga bakulagira awatali ekyo kuba ku namba y'essimu waggulu ejja kubanga era otuuka ku ewa Mayembe ofune spare bulungi bovaawo genda ali ku Dream Restaurant Wandege Njalange kuiseemu osobola okubanga oli wali ku Dream Restaurant wa Anti Namubiro ajja kubanga abateekedde emmere ennungi ennyo okuva ku kyenkya ekyemisana paka n'ekyeggulo ate nga emmere ennungi ate nga nnyingi ate nga ne parking eri n'abaana abakola obulungi oyali ojja tuukawo ebintu nga bitambula bulungi nnyo nga birungi era essente zo zigenduke kwegamba ofunemu ekyo ky'osasulidde tulya mu kifo kati onna ssaawa zino bitulimu eno ebiseera bizibuzibu omala gali abantu n'ovaawo n'akatwa omala gali abantu n'ovaawo n'omusujja gwa typhoid n'ebiringa ebyo nze kati sankubulidde batuufu ntigenda ku Dream Restaurant ewandegeya mu katale k'ewandegeya oba ku emabega Equity Bank oba wano ng'oyingira ewandegeya olutaala gw'obwa olaga ayagala omwogera ku mukono nkubira ku 07272363 tusobola okuba nga tukwatagana n'oba oli bweru wa ggwanga nja kukola bulungi omukolo gwo ebintu osobola okuba nga bitambulira bulungi nnyo sawasawa balabala nja kukuyamba okulungamya ebintu bimengo babigulawa tubigula ssente meka n'ebiringa ebyo so tobeera eyo noonoonya omwogeza n'akola omukolo gwo ate nga tomulaba yenze nja kubanga omukolo gwo okukola bulungi nnyo embeera ya struggle mugiwulidde tuwali ne Pastor Madogo okuva ku NUP awo akubulira ebiri mu field eyo gye batambulira engeri gye babeerawo abaana bano balina essebo engeri gye basurvivinga ng'ate yakubonaabona naye lwakuba nti baasalawo naye oba oyagadde omuwaamu ky'omuwa enamba yagisomye naye nga osobola okubako obanga enamba togiwudde ne mukutuusaako oba n'omubaako ky'omuwagira obulamu nosobola okuba nga butambula obulamu bwa struggle be bamu ku baana abatambula ku motoka ezo waggulu okuva e Kampala paka Arua paka Soroti paka wa n'abeera omwo n'akoma e Kampala n'enkya n'addayo n'akoma oli ne badda ewalala ate n'ebintu nga bibasumbuwa ebyokusula poliisi ebakuba mukka nga biki n'ebiringa so oba oyagadde oyimira naye mu nsonga ezimu oba endala ojja kubanga omufuna mukkirize mbasiibulirane era mbaagalize olunaku olulungi n'ennaku